tuli ku Salt TV kiki oyinza okumujjukirako naddala shows ezo ze mwabeerangamu ababiri? Webale nnyo Robert Mutebi wamu ne aba Salt Media. Kusooka njala kusaasira abooluganda naffe ffenna media fraternity okufiirwa tamala emirundi mujjukirako ekintu kimu kya bumalirivu nno positively and negatively. Bw'amalirira okukyawa abeera amaliridde era ajja kulumba kuba Katonda lwali mujjulula era waliwo baalese ng'akyaye ng'avumye paka lwamujjuludde. Ate positively era bwakwagala oba neyewaayo okukola ekintu ng'akikola paka kubanga ojja kukiriziganya nange tamala emirundi waliwo ebiseera ebyo nga tanayingiramu bino bya politics we nga tamala emirundi kuva ku Monday paka ku Sunday alina radio gy'abaako ne TV gy'abaako nga otuuka ekiseera nogaba bannaye njagala tamala emirundi ajje ku show yange nga ku Monday ali eno, Tuesday ali eno, Wednesday ali eno ekiro misana era ndowooza kyamaitudde ne effect kubanga yakeeranga nnyo saa 11 ate neyeebaka leeti. Ate ekirala musajja mugezi abadde alumba naye nga mu kulumba ebigambo emitwalo ebiri muwamu omutwalo ebituufu ate ebyamagezi muntu byajja mukyova olaba teri yali amusinga listenership mu kiseera tamale nga ali ku radio oba ku TV wonna nga bamunoonya. Kati ate abadde olumu tayagala kuwabulwa ne bwabanga mukyamu ayimirira ku nsonga ye banzi naweereza naye ku radio ebbanga kati ng'agenda olumu n'alumba General Proscovia Nalweyiso. General Nalweyiso muwe ekitiibwa mukadde wange waliwo byetukoze ffenna byantuusizaako kati mbeera nti amabega w'omuzindaalo nze moderator ate tamanyi atandika okumuvuma kati kyenakolanga n'obwakabaka nga abulumba kyenakolanga kasitampulira Nalweyiso nga nzijjako microphone eno eyiye kuba olumu ebiyitamu ne wange naye yange nyijjako nga nzijjako monitor muzinga tekugogera nga looza ali kumpewo bw'amala okuvuma awo nga nva mu bulango kuba yaba tabuulira nga najjeko ne sound monitor nga tukomawo kati lumu bamugamba ne oba ogenda kwogera ku Bwakabaka Nalweyiso toba kumpewo amala enkeera yajja buzina nga busuula sikyaddawono oli musiru nnyo lwaki bangana nzija kumpewo lwaki onzijjako nga atamali munaye nanga alekera okuvuma abantu b'olumba olumu tebalina musango naye twabituulamu ne tukkaanya naye era teyalekeraawo era bwe yakikolanga nga mujjaku mpolampola. Ku Sande nagenzeyo okumulaba nga tonatuuka kugendayo. Enkola ey'okutambulanga n'akalediyo n'ennyondo yagitandikira mu biseera byo? Enkola yatandikira mu biseera ebyo kuba yatambulanga waliwo batandikanga omuwaayiriza kati n'agula kateepu likoda twagezako mugamba agule kadigiro waliwo badigiro bwonyiga naye ng'ayagala kateepu n'akyusa olumu ne bimulako n'avuma abadriva abo abasirikale n'abavuma kateepu kange kaliwa naye nga yooyo kati era yatandika okufuna waliwo ennyondo gye yafunanga kubanga jjukira byayogeranga yanyiizanga abantu bangi kati bwamusanganga ne bamuvuma lumu waliwo luyatume driver wetwalibwa nga nali mu motoka ye nga tuli awo ku Queensway tuli mu jam omusajja najja tulumbe kuba yamala yatetula maaso natula emabega amuluma n'agamba nno nja kutandika okutambulanga n'asidi wange neki n'ennyondo asidi ye teyatambulako ne yali alimba kubanga nyina asidi wane nga alimba ate nga mutiitizi tamala oyo gwolaba naye ng'abeera ayogera mutiitizi akyasinza okuba ekika ekyawaggulu naye nga ennyondo yakafuna n'abeera nako neyamala ekiseera n'akavaako kwegamba ye musajja abadde humorous abadde informative and informed ate nga ali dedicated and committed ku kintu kyewaayo okukola. Mukulu w'essali atugambye nti obulamu bwe bwakyuka nnyo bwayingira politics akalulu ne kagaana naye ate era bwakyuka nnyo bwe bamuleetera akatambi nti avuma president. Eyo si entandikwa y'okutandika okutambula ne likoda? Kati bwe yatandika taata sali kyabagambye kituufu kubanga bwe bamutwala mu State House nga bamujjako ekifo kya deputy president senior press secretary kuba yali afuuse senior nga Linda akyaliyo. Kakati nkeera ku makya yankubira esimu nanga bampadde bansudde ku jirikiti kyeŋŋamba bansudde ku jirikiti kuba twalina show bamujjako leero ng'enkya tulina show ku Monday nga bansudde ku jirikiti ne muga jirikiti otegeeza ki mbuzi presidential advisor sisobola okugenda mu welfare position oyo Museveni kati bamutomezza awo yatandika okutambula ne likooda ye kubanga bamuzanyira omanye byamawulire ne social media nga bagatte bagamba oli musiru kati balinga kuba yayogeranga ebigambo bingi Museveni walina ajateka Museveni nanga toli musiru kati jjajja yali tannabitegeera bino nti bisoboka jjukira social media yakatinga kati General Museveni tabimanyi kati bwebagattagattanga oli avukasa agamba nompita omusiru
nobwoba gwe onyiiga naye ekirungi yamufunirayo ekifo ekirala naye kyeyagaana okukola era wadde omuyita president advisor muganda wange ayinza okulyamu omuntu era embeera yatandika okukyukakyuka n'anywa nnyo ate nga mukambwe nnyo kubanga n'obukambwe afudde nabwo kusaani nagendayo mulaba naye alina obupiira buna akamu kammere kamu kakufuka kamu kamugya mu mazzi mawuggwe naye waliwo omukyalo omu yali omukyala we amugamba kola bwoti yatabuka nayimirira bwati obupiira ne buvaamu tuyita abasawo batuyambeko awo ate nga eddoboozi abakali bake nga n'ogamba nti even in death oba on sick bed abadde characters ze tazivaamu naye nga bwatyo nga twamumanyire era omukyala yadde bamuyombesa bade tebavaawo nga bakola ogwabwe okujjanjaba. They knew the person they had and they have. Wakola naye emyaka emeka nga tumaliriza? Nakola naye emyaka 6 kuba mukulu wange Beyond Africa Damulire yafa yasooka okukola program eyo okukwatibwako ku Top Radio bwe yafa nengikwatamu emyaka 6 paka lwe navaayo. In fact navaayo nanga asobola kola namulala navaayo agezaako okumuzaayo n'agaana paka kati afune talinyeeyo. Atuyanziza nnyo tuyanzeege omukulu Danistan Busulwa amunamawulire munnange legendi nganze wadde sinnaba kumutuuka.